Nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya. Afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo, ofiiriddwa, olwazizza, bakubbye, bakufeze n'okusoomoozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Nina mwami Ssentamu Mukasa Ssewandagi. Waliwo omusajja erinnya lye ndyerabiddemu naye nga musomesa ndowooza asomesa oba wezzana oba wessalaama. Ade yali yakakubira essimu emirundi ebiri nga ye ekimuluma kugamba nyina Ssentamu Ssewandagi. Ssentamu buuza abantu nga kimuluma. Teekako mwami Ssentamu. Nakuya buuza abantu. Teekako mukyala Nakuya. Yeerabira nti mu mawulire ab'amawulire bakkirizibwa okugyako suffix. Tulina kye tuyita wadde economy. Bakekkereza ebigambo. Wadde economy ekola nnyo mu print. Balinga ne bwolaba abayimbi ne bannakatemba ab'enjawulo. Eno ewaffe mu byobuwangwa balina kye bayita poetic license. Poetic license ebakkiriza okukozesa ebigambo ebitali bya bulijjo naye kasita bibanga bijjayo obubaka bwe baagala. Mwami Ssentamu buuza abantu. Banyabo ne bassebo abatulaba abatuwuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza. Abalina emirimu abagikola mbebalizaako Mukama Katonda. Abafunye ebirungi nammwe mbasanyukiddeko. Ayinamu ku ssente mu nsawo nkiddamu buli kunye. Bw'oba olinamu siringi 1000 ng'osuubira okufunayo 1000 endala 2 1000 olwo baako gw'oluwa atalina. Naye oba olina 2000 nga tosuubira kufuna era saddaakako 5 obeeka akusinga obubi bw'oboowa nti omukisa gujjire oyo afuna agaba so saafuna. So wadde ofunye nga waliwo akuwadde baako omulala gw'ogabira. Oyinza okuba nga gwe toliimu mukisa oguwa akuwadde naye ate bw'ogabira omulala omukisa gwe bwe gujja gy'oli neyakuwadde agabana. So tujikiranye abantu baffe banyiikirirenga nnyo okugaba. Mbadde njogera ne Kwezi wali ne mugamba nti gwe ku babiri wandyagadde ki? Wandyagadde okubaasaba oba okubaagaba? Ffe ku byoto mu ssaala ze tusaba nti Mukama wange nkusaba onzije mu luse lw'abo abagaba, mu luse lw'abo abasaba, ontwale mu luse lw'abo abagaba. Ompe obusobozi obugabirira buli alina kye yeetaaga okuva gye ndi. Kale wonna wasinzira okubeera nga otulaba. Teri kibi nga kusaba kojja. Kyekibi ddala. Gw'osabye amanya ebizibu byo byonna n'amanya ne bwasuza enjala. Amanya n'omukyala bwe yayombye nga tomuwadde. Teweemaliramu nnyo. Oli omusaba emitwalo 2. Ki ekikwogeza ebigambo ebingi? Ate abalala baagala nnyo okumanya nga taakuwe. Anaakuwa emitwalo 2 teyeetaaga kumanya bizibu. Naye kakati naye ataakuwe yasinga okwagala okumanya ebizibu. Amaliriza agambe onansonyiwa ssente bazigyewo zonna. Ebizibu byonna abikoze. Abitegedde. Era mbuuzaano Kwezi ne mugani waliwo abatagaba ewammwe nti naye abatagaba bakusinga okuba obulungi nti nedda. Lowooza lwaki gw'oli obulungi kubanga bali abalala boowa Katonda kuba asinziirako n'akwongera. Katonda akuwa ebyo ssente ezijja mu bizibu byo z'osobola okusaasaanya zaakuwa. Ebwe kiri. Bw'oba ensaasaanyayo ya 10 era tosubira Katonda kuwa mitwalo 5. Naye ensaasaanyayo bw'etuuka mu kakadde era akakadde Katonda akanoonya n'akakuwa tomanya gye kava. Kakati mwami Ssewandagi weewaawo tulina bingi. Weesibadde wotabadde bingi saaki zikole wankubiraawo n'ompita nzije wano ensonga empitire. Naye ebimu nagamba nti ansa zaabyo ziyina kati ng'eyaneti Anita Amongo eyo olwedde nali mmaze ogyogerako wano nga nkugambe nti Aneti Anita Amongo ne bwasaddaako enjiibwa tasobola kuddamu kubeera mubaka wa gundi sipiika wa paalamenti. N'ompakanya kojja ompakanya ne lwakuba kati nkutya luli bwe wansiba wampangula. Ensonga laki nti okusiba wamanyi gwe bya betting obitegeera nnyo naye era nabyo nze era nawe nkusingira nagamba nti bali mwezi olunaamala okulayira ng'ebintu byekola. Bali mwezi atukoze bubi nnyo abantu baffe abeekawaala. Bali mwezi akoze bubi nnyo abantu baffe abeekawaala. Nakugamba bwe nti Kawali akoze bubi nnyo abantu baffe abeekawaala. Sikirabanga nako. Nali bwe nti nakugamba ndi wano nti gye mujjawo ngabo y'abanna Kampala ne nkugamba nti baamenya ab'ewakiso ne batuuka e Kampala Lukwago n'ateekayo omugongo ne bakomaawo. Ne mbagamba ke munajjawo engabo y'abanna Kampala babamenyi balinda bulinzi Lukwago lwava mu ofiisi. Lwaliva mu ofiisi beppa lwe balitandika okumenya.
bali mwezo bwe yamaze okulayira bamaze ennaku 2 nga tebannamenya n'atajjako wadde ne ku site kuteekawo kabeerabeera konna andi yatugamba nga bagoba abatembeeyi manyi abantu bajja ne bamuwolereza nga bagoba abatembeeyi tanaba kulayira akyali mulonde naye bw'anaamala okulayira ojja kulaba wamulabyeko wadde mu mawulire ng'ayogera ku bamenyeddwa mu Lubigi nono tebagenda kukoma mu Lubigi ne Wakiso bajja ne Jjinja bajja kutuuka ne Kabaale bajja kutuuka okujjako e Rwanda Kenya ne Tanzania gye batajja kumenya andi kastomero mmenya naye buli ali mu lutobazi command center y'eggwanga kastomero gigezesa nti tewali kisola beerawo bana baloyisa mu jjenje kati nno ffe kyetuva tubagamba nti kibakakatako okwebeereramu manyi Kyagulanyi yaleta ekigambo ekyo naye tiyamanya lwaki kyajja ku lulimi lwe kwebeereramu kati bo ate ne batakitegeera ne balowooza nti okwebeereramu balina kusinza businza Kyagulanyi ne bwabawo embuzi nga batiikinga eyo ne bwabawa puusi nga batiikinga eyo naye yabagamba nti mwebeereremu ti bw'aba akuwadde kyakuwadde sooka obuuze eno bampadde essimu bampadde ki kubanga waliwo ebintu binnya ebifaanana essimu nga si simu biyitirivu waliwo ebisolo bingi nnyo ebifaanana embwa nga si mbwa kati gw'onoonya mbwa yakuyiga ng'oleeta ekibaawaka ng'oleeta omusege gujja kulya n'abaana bali mweza tukoze bubi nnyo sijja kulimba nze tankoze bubi abantu baffe ab'Ekawala bakaba amaziga emmenya gye babamenyeemu kojja wange omulodi wa Kampala omulamba nze bali mwezo talina kibi kyonna kyankoze tewamusuubira mbi bali mwezo bw'anaakolayo ekirungi ekyo kyejja okwewuunya tandikira ku kyasoose entebe badde ogiraba eya sipiika nga Erias Lukwago bw'agituulamu bw'ati n'ekyambalo ng'akitaddeko ng'era bw'olengera ddala olaba Muloodi n'ebijegere bye wadde nga Museveni yagamba nti bijegera bikufulukufu temuli muki makulu naye nga Lukwago bw'aba abyambadde bw'ati bw'atuula mu ntebe ogiraba naye nalabye ekifaananyi nga bali mweza atudde nga n'ebyambalo byaganye omunyumira alinga n'omubaka w'Ejjinja omumpi kwegamba entebe yamubodde yasoose nga ffe tetulaba kwogera byaffe n'entebe obutebe nayo yamubodde teyagitudde mu kugijjamba bali mweza asituke okuyamba tekitegeeza nti agenda basitopinga bano okumenya naye ajje ayogereyo abantu bawulire ku ddoboozi ly'Omulodi olina ekizibu ky'okola Omulodi wa Kampala olina ekizibu ky'okola olw'okuba mutabani wo Ssewanda gye yamaze okusoma amateeka era kati kansa awedde emirimu oyagala bamusindika emulago mu theatre alongoosa abalwadde abagenda okuzaala abaana tikyotegeeza kyekyo ky'okola bali mwezi by'omutuma tabirirwako bukugu naye alina desiki ennamba ey'abakugu mu buli dipatimenti mu mateeka waliwo abamuwa bali si baba asanzewo ba Lukwago nabo balina ennugu yaabwe kati gwe wali okyerabyewo Mulodi wa Kampala n'asirika nga bamenya abantu ba Kampala nga talina kyayogedde Mulodi kyoyo wamulabako yadduka misinde n'agenda mu kooti ng'ekyokukola akimanyi era nema ne bagiyimiriza naye kakati ono y'olwamala okuwangula yagenda wa Pasita Kayanja kusinza kati ejja kuddayo ku Pasita Kayanja basabe essaala zaabwe naye ng'ate Pasita Kayanja naye mu lutobazi tabaagalamu Pasita Kayanja ayinza n'okuba ng'alina pulojekiti mu lutobazi kyaki teri mu lutobazi wali ogirabyeko nga bagimenya wali n'ogikwatako ne yunivasite eri awo wennyini yunivasite eri mu lutobazi wali ogirabyeko nga bagimenya ate ani agikwatako naye kojja nzikiriza amateeka galinga ebimba by'ennabbubi tegasobola kutambuza nsi ekibuga ekinene kiyitamu obuko butinire bukwatibwa mwami Ssewanda gye nzikiriza nkutegeeze nti olwaleero olunaku ku lunnyo lwa byafaayo mu bulamu bwange nti olwaleero lwe mmaliriza ennaku ze nnawaayo okukungubagira mwannyoko ziweddeko olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mwannyoko yafanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu ne tumuziika nga 25 Enanziga mu Busiro n'empaayo emyezi egyo ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano n'ogwokutaano nga nkungubaga nze ng'omwana era nja kuddayo ku TikTok naye ngenda kumala kukola posti yange eri ngiteekeko nziremu okukola ku TikTok era olunaku lwalwo lwa byafaayo nti olugendo lwange olw'amateeka lwe mmaze emyaka n'ebisiibo nga ndoota okuba munnamateeka olunaku lwajjo naluggyeko engalo nakoze ekibuuzo kyange ekisembayo ebibuuzo byatambudde bitya nze sigwangako kibuuzo bukyanga ntandika kusoma sigwangako kibuuzo bukyanga ntandika kusoma so kati olina emyezi gyo 8 ku Road Development Center kwero DC naye egyo jagitandika mu January nga maze nakukumpi ku nja kuba maze kutikkirwa okutandika kwero DC kati balina kutikira guno December Makerere University etikkira buli January kati balina kutikira January kati yamala okutikkira ejja kuddamu okutikkira mu January
kati wano wakati kugolola ebibuuzo kukola ki abalina emabanja mugakole abaliteke muzikole kati ndi wa mu January nga nebaza nnyo naye otobye baba nebaza nnyo nyina okwebaza omwami Joseph Kayemba oyo mulenzi mutonya alinga gwe naye y'omu twava mu mukwano gwaffe twagujja mu ngabo kugugulana wagugulana naye ne tutuula mu meeting tuwuliziganye n'amala n'abaako ewa mukama we gye yantwala kati ewalala gye yantwala eyo gye nafuna omuzira kisa n'agenda kuweerera n'agamba naye magezi go yambuza ni wasoma ki konza nze mu mateeka ninamu bubeezi katabo bakayita Devil's Advocate kokka ke nasoma nangamba nti wali badde munnamateeka omulungi tosobola kuddayo n'osoma konza obusobozi sibulina nangamba nti tobuuza bya busobozi nze njagala mutwe gwo nkuteeke mu mateeka n'ogayingira kati jjukira muwalawo ye bwe yajja eno mukazi wa Katonda ntudde mu takisi yalaba ayogera nange ampita kanso nga naye ekirooto kyalina yava ewaabwe nga aloota kufumbirwa musajja looya kati bwewulira nga bampita kanso bwe namusaba akasimu yamanya nti agudde ku looya yakawaayo buwi kati naye yabeera mu bufere obwo emyaka nga 6 yagenda okumanya ndi siri looya nga n'omwana amuzadde kali kawala kati akali ku Vision Africa nga amaze okukazaala lwategeera nti omusajja wange talinyangako yadde musomero litendeka bannamateeka naye n'asigala n'ekirooto ekyo nga kimuluma naye kati y'omu ku basinga okuba abasanyufu nange ndi musanyufu si byangu naddala kati ebyamateeka kati ndaba bijjulwa semisita yeesooka yakakyusa bbaaga kati emirundi egyo buli lunaku akyusa bbaaga nanti ebitabo byasoma byeyo namugabe kati bwonatuuka mu semisita ey'okubiri twolete nga pikapu namba ebitabo n'obitikka ku pikapu ng'atikka byamalema biriizi kakati mwami Sewanda naye asomerawa Kampala International University ezo saazaagala nze university manyi mbagiyita Makerere University zonna university era gye mbadde nga nsoma kale naye tumwagaliza emisomo emirungi myaka 4 agirabanga emingi nga yakatandika naye mitono nnyo kubanga mbadde naawe wano nga nkugamba nti nazeeyo okusoma ng'obuuza yinga bbanga kyolimala ddi kati nkomyewo wano nga nkugamba ti emisomo gyawedde so kati consultation yalinnye mala okuva ku ero DC nga nfuusa advocate awo consultation ejja kulinnya kubanga ffe bannamateeka etteeka lirina essente ze litugamba tetulina kukolera bweziti kubanga ligamba emitwalo 20 buli ssaawa naye ffe lwakuba tubeera lenient ne tubakolera ku mbeera ya Uganda nga libagamba temulina kukolera bwereere etteeka libwe liryogera ssebo ate bana ba pro bono anti okukolera obwereere bagiyita pro bono service era lo kanso yerangirira n'ogenda nti kati ngenze kukolera bwereere nga buli muntu yenna akimanyi nti okolera buki bwereere era ekiseera ne kiggwako n'oddayo mu bibyo kati bwe kiggwako kiri ekyokukolera obwereere okusanga ng'okolera bwereere oba oleesa obuzibu kati nyala tugende tusooke ku kabinenti eya opposition Ssenyonyi yazzeeyo ku bwaloopu Kosase Muwadankunnyinyi n'agitwala Nsambo Oshabe n'atwala paaka Betty Nambozo bali mu local government zaake government assurance naye ali kakiiko yakulira government assurance then Mwiru Paulo okuva Ejjinja opposition chief whip then Nambeshe John Baptist ye commissioner opposition nayo yakoze cabinet ya line up ye ade kibuzo kye webuuza nti lwaki omuntu tawa Mwiru po kakiiko n'akawa Muwadankunnyingi ne zaake experience muki mu byonna zaake ne Muwadankunnyingi basooka Paulo Mwiru mu parliament tebamusooka ne kati ne baddewo bagibaddemu bw'oba tunuulira kyogamba nti waliwo continuation nti bano bagenda kwongereza ku byabala ebitawedde nakyo kisoboka awo bannaffe baatulimba nnyo era n'okubaganya ebirowoozo ku kabineti yaabwe tuba tubayambye era otunula nga Joel Ssenyonyi yalonze abo baalaba nga tebayinza mu outshadowinga kati alina enjawulo ne Museveni kuba ne Museveni naye bw'alonda beebo alonda basinga kubeera wansi kati Museveni yajjeewo Kiwanuka Kiryowa ku bwato ne Jeno n'ateekawo Sam Mayanja
Sam Mayanja nga alina PhD mu kubuulira enjiri ku street. Honorary PhD. Simu na mateeka. Amateeka kati Sam Mayanja. Si advocate. Amateeka kati katuleva wano kwendi. Sam Mayanja ansinza akabaluwa aka. Dera kusinga. Aka advocate. Kati bwe namala okafuna olwajje kubanga ansinga myaka gyamaze kuba eno mateeka myaka kikulu nnyo. Omuntu emyaka gyamaze nga akola kikulu nnyo mwe tukola kimwe tumbeerera. Naye ekikulu kiva mu mutwe. Ebiva mu mutwego bifaanana ebyo biwasoma. Tusoke ku opposition eno. Kabineti bifaana kati andi nkulaga nti kabineti yaabwe bw'ogenda gyetegereza gikubaganyeemu ebirowoozo gigeraageranye na Museveni. Ogende mu katabo k'amaka g'abawansolo oli yagamba nti bweyatunuulira wansolo munnaabwe n'atunuulira n'omuntu teyalabawo njawulo. Bw'otunuulira gavumenti ya mwami Ssennyonyi n'otunuulira ne gavumenti ya mwami Museveni ogirabamu enjawulo. Lwaki terina njawulo? Njawulo ki? Enjawulo eri emu yokka nti oli mwami Museveni bye yataddewo ye yabasasula era akasente bakajjawo. Aba Ssennyonyi akamwanyi bakalinda mu gavumenti ya mwami Museveni bonna baweereza Museveni. Anti bonna bakozi ba gavumenti. Kati godiro tya nambeshe era weewuunye kubanga kati senga gundi abadde wa kulonda nganze ngolonda leader opposition genuinely ngolonda leader opposition gwe Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yalonze Ssennyonyi obadde olonda nambeshe mwe bali bonna kati tewali asinga nambeshe credibility kalube ku luzungu kubeera kitiibwa nga ayimiridde kugamba nga ayimiranga kugera opposition toyinza kumugeraageranya ne Joel Ssennyonyi. Ssennyonyi mukwano gwange naye toyinza kumugeraageranya ne nambeshe. Kati lwaki abalondooli kati gwe anti kati ekimulonzo oli nambeshe manyi entebe zino nzibu nnyo. Joel Ssennyonyi nti wali yali amumanyi. Bali bamumanyi yali asoma mawulire. Ng'asoma mawulire eri ku bya bisekezi naye nga bameka bali bawulira amawulire g'oluzungu yasomanga ga luzungu. Ga luzungu neera yali agasoma. Abantu be bamanya kati Zambali ekyamumanyisa kusoma ga Luganda ng'era mumanyifu okusinga Ssennyonyi. Luganda lw'oluveera. Era abantu nga bakulowoozesa nti Zambali yakola ku TV ng'ate ne Ssennyonyi yakolangako. Era kati abantu batono nnyo b'obuulira b'obuuza nti Ssennyonyi yakolanga ku TV kino tandika kuleeta omu wano. Okuggyako bano ab'omuggeto be batamanyi naye bali eri abamalayo bakimanyi bulungi. Babamalayo wali tandika b'okyaza wano. Obabuuze nti Ssennyonyi yakolanga ku TV. Babuuze nti yasomanga mulega ssaawa ki meka. Beera n'ebibuuzo by'oddiŋŋana. Olaba baali bamumanyi Ssennyonyi tumulabye amaze kufuuka leader wa opposition. Kati n'abakulembeze bangi abateeka kasa mu ntebe mwe batudde nti batuddemu ku merit nga batudde butuuzi lwa muyeeye gw'abantu batya nnyo okutuuza mu ntebe abo be balaba nga balina kye babasingako. That's why Sewanda gitoyinza musanga mu NUP nga bamwaniriza. Nalinga nawe wano nga tubipanga buli lunaku tugere tulabe Kyagulanyi mu NUP. Nze sipangangako. Twamulabe emirundi bamundaga emirundi emeka. Nze togamba nga tinalinga naawe. Era abalala Lukanga n'abalala. Nabikubulyanga kubanga Lukanga ali mukwano gwo. Akyali. Naye Lukanga yali mukwano gwo bukyanga afuuka MP. Namulabako oli mu kulayira naliyo ku parliament. Naye wamala namusanga mu kulayira. Naye olinga akyali bubi ng'ajja kuno wano. Omusajja nga yakugamba ka parliament yali muvunanyizibwa bungi. Ngakubira n'akasimu n'akwegayirira omukyaze ku KSTV. Ne kaakati bwe mukubira ne watakwata agizza speed ne twogera. Nze Sewanda gisikulinako buzibu ng'ofuuse oyo oli busy nga lutwabeeranga naawe. Mbadde nsaba tukebere ku mobile money account yo. Tugenda teeka mu simu yange wano batugenda teeka mu yiyo. Naye bwe tuba tusaba statement eyo nkuwe email yange. Statement eyo bagiweereze ku email yange. Lwaki ate? Njagala kukakasa oba bukyanga awangula obubaka bwa parliament. Ayina ekyamakulu ennyo kye yali akoledde kojjanka nkubule kati namaze okusoma amateeka naye bwe mmalangako omwezi ne guggwako nga tonfunyeeko mitwalo giwereegi omanyanga nkusaze era okubeera kwange wano ku seeti yo oba tolina kyokufunyeemu ng'ate nze okubeera ku seeti wano kyekimu ku binyamba okusobola okufuna abalala. Lukanga tebamuwadde mu kakiiko tewalina akakiiko ke bamuwadde. Lukanga tasobola kufuna kakiiko awo wateekwa kubeerawo zaake ako akakiiko n'okawa Lukanga oba ke bawadde muwaddanku nnyingi n'okawa Lukanga mu myaka egi
Lukanga abafuuse ekyotakkiriza. Ne Lukanga mugezi nnyo. Mugezi asinga ne Zaake. Anti kyegambye nze Lukanga twakyankalana naye bukyankalanyi era n'okujja okwewaayo agambe nti kantule mu Ssewandagi yamala kudda sayidi eri n'afuwa obusigala bwe naye ye nga Lukanga yali tasobola kuntulamu n'angamba ebyo bye yaŋŋamba. Yali alina kumala kuteekako airtime mulala. Aberenga si ye. Kati n'olwekyo Lukanga nga Lukanga tomusuubira kumulaba kakiiko. Oba no kyamuwanga kivumbi bayinza obutakimuwa. Lukanga bali kubanga Lukanga ndaba y'omu ku babaka abagezi. Ate y'omu ku bantu abayirawo National Unity Platform omubiri mu kitundu kyabwe. Naye Katonda yamuyamba yamusasula nti kati mubaka waakiri. Ekitundu kyabwe kyali kya NRM. Ng'era abasingamu bonna ba NRM. Lukanga ne yeerwanako yekka ng'omuntu. N'ateekawo embeera abalonzi ne bamuyiirawo omubiri. Kati entalo ne zitandika mu National Unity Platform nga bulijjo. Lukanga y'omu ku abo ababaka b'enkakasa obulungi nga si beeri. Nga si wa PLU. Nga si ba PLU. Kyegambye nga si wa PLU. Kubanga gwe yali avuganya naye yali wa PLU. Nga kati PLU teyinza kuteeka mu Lukanga. Lwaki oli gwe bawangula yateekawo amaanyi yateekawo ekibeerabeera n'akola buli kimu ekitasoboka. Ekyo yali ateeka okukikola. Kifo ky'ebyobufuzi ne kikuttisa abantu. Tonnaba na kunjozaayoza najjawo ne ngamba nze ndi ttiimu Nameere mbaka wange yafunye obwa minisita. Ate obwa minisita bwa Uganda saagala kuntwalayo eyo gwajja obyogerako byogera obubi. N'obyogera otya? Kati olaba twogedde kuba NUP abafunye obwa minisita obw'ekisiikirize nga tebulina na makulu. 2 miliyoni. Nambooze ye yatandise okwogera. Ne Nambooze nga bamuvodde nnyo. Wabadde basubira mugamba ki? Asavari commissioner. Asavari opposition chief whip. Wabadde omusuubira kumuwaaki. Asavari Paaka oba Kosase. Ne Nambooze ku capability bajjamu oba minisita wa local government. Anti shadow minister aba wakisiikirize. Alina omulamu ogw'amaanyi. Si wakuwebwa kakiiko naye nga ne kakiiko yali badde asa naye kakiiko akoleyo ki? Obuyigirize bwa Nambooze kakiiko bumuwaaki. Nambooze yasoma amateeka. Ka diploma. Ak'emyezi Nambooze yasoma ebyenfuna. Yabisomerawa. Nambooze yasoma amawulire. Lindako ebyenfuna yabisomerawa. Nambooze abaddewo ine experience. Sookoleke ebyenfuna yabisomerawa. University eri Nkozi. Yagenda n'asoma ebyenfuna. Yasoma ebyenfuna Nkozi. N'afunayo ki diguli. N'afunayo diguli. Leka naawe nga simulabangako graduation eyo nga saagimanyi. Mugambe yalina diguli mu byenfuna Nambooze. Bagiyita batya eyo kubaza ebyenfuna nnyingiko. Bannaye. Tandika. Bagikwana kyenkakasa ka diploma in law akalina. Kyenkakasa ka diploma mu mawulire akalina ebyo biri byombi kakasa alina. Eno diguli gy'omuwayiriza. Kakati kakasanga agina. Experience yo somulekawo bwotyo. Experience n'okwata Nsambo Shabe n'omuwa Paaka n'okwata Mwadanko Nnyingi n'omuwa Kosase. Okujjako nga balemereddwa okukkaanya ku Kikibaaka. Naye kitali ekyo Nambooze bamuyisizaamu amaaso. Nkugambye bwe nti teriyo mukulembeze mu bukulembeze nga bwa nnakyemalira alonda muntu gwalaba ng'alina kyamusingako n'amuteeka mu kifo kyonna. Era ne nkugamba nti entebe ezo z'olaba tulaba wano nga weenyoomako ojja sekanjako. Mwami Museveni n'amalaku obwa minisita bw'abavubuka ne bagamba nti kati gwe minisita bw'abavubuka buli muntu ayinza okwewuunya. Naawe ne weetuulira bululya bw'oti nga byokola tokkiriza nti gwe obikola. Kati ffe abasobola okukola ebintu tetushayininga nga tetulina ntebe mwe tutudde ate otutyanga kati ate ffe bali batutiira ddala nnyo. Tebabasembeza. Tebasobola. Tebabawa space yonna. Tebatuwa space yonna akutya n'okutya nti ne bw'onaagenda ofuuke omubaka wa paalamenti era nawe atya nti mu paalamenti ojja kuma outshininga. Waakiri aleeta Zambaali. Zambaali n'alayira ng'akola bukolomooni bwe wamulaba ng'ali mu katemba. Ate katemba ki? Sajja alina eddoboozi ddene yaliteekamu ka base. Sebo yali yakinyumiza dda mwamukyaza ku TikTok ne ku mikutu gyammwe. N'atugamba nti eryo si ddoboozi lye. Era n'ayogera mu ddoboozi n'agamba nti eri ddoboozi abantu batono nnyo abaali tebamanyi nti talikola. Yagenda okujja mutula mu ddoboozi eryo ng'avuddewo Kaddu Mukasa. Ng'amaze okutegeera nti Kaddu Mukasa ne Sawulo Katumba baalinanga ebiroboozi ebyo ebinene ng'abantu babiwulira. Naye n'akipulakitiisinga era eddoboozi eryo ng'alyogera lyogere. So yali munnakatemba. Oyo ye mbakawo kati.
eyajja mu byobufuzi nze nabe sikiririzamu nti babaka bange ne bwokola otya ebbaluwa oba ojagala ogijja wani sisobola kana kambata meya kugambye bwe nti nze nakugamba nze kyova olaba mbeera mu bifo bingi ebyenjawulo kati bwe njagala ebbaluwa ey'omubaka wa paalamenti nga njeetaaga bwe ngenda e Kayunga nakwedampa so kati bano tobakkiririza nze bubaka gwe sikkiririzaamu naddala nga obusobozi bwo bwe mbutula bwe nti buli wansi wa bigere byange nakikkiriza katonda alondayo abantu bonna n'amufuula kyalina omufuula kati tokala kukkiriza nti bano katonda yabalonze katonda yabalonda kati oba katonda yabalonda ate lwaki balwanyisa Museveni bw'abanga katonda yalonda anti ne katonda Museveni yamulonda ekyo lubaala embeera nembiro nga kwotadde togambanga nti katonda yalonda werwaneko bwerwanyi kati bino bibaamu okuba naddala wano e Buganda okuba omugezi gwe gumu ku misango egisinga okuba eminene oba mugezi yes kati bali bwe basuumukamu ne batuuka waggulu bafuba nnyo okugoba abagezi era kyovudde olaba nti bwe nabadde ntandika puroguramu eno neebazizza oyo eyandabamu amagezi amatono ennyo n'alaba nga gasaana kufuuka looya omulala yali badde agamba nti akasajja kano ne musomo tekasaana kugendayo kubanga bwe kanaasoma ne kafuka kalooya ate wano wajja kuba wazibu era bangi nnyo ababadde bamunoonya okumumanya ani akuweerera tumumanye balabe nga waakiri bakola kyonna ekisoboka alemesobole okufuna ssente waakiri bamuloge oba bagende mu gavumenti emulemesa emirimu gye abe nga tasobola kumpa ssente n'ebyokusoma bikole ki binene mu Buganda wano kyamaanyi nnyo era bwekiri era kikolebwa so kakati bw'ojja ku kabineeti eno eyaffe ey'abajjowero Ssenyonyi y'emu ku kabineeti ezisinga okusessa ey'abasenyonyi kakati buuza yagironze asinziira mu Amerika naye nali wano ne nkugamba nti Kyagulanyi tasobola kudda wano nga Museveni tannakola ki tannalayira kubanga endagaano yaabwe yali sooka ofulume akavuyo kakendeere ndeke kulayira olowooza abaana abo bafuuti soja boolaba abo babagambye bagende bafuna emirimu gye baba bakola senga Kyagulanyi yali waali wano nga Besigye bwe yakunganga ababe olowooza tebaali wadde wano ekibuga kyonna ate ensoni ne kigize no manyi Besigye yalinga mugezi kati ogwo omukolo ogw'okulayira kw'ekkololo nga Besigye ajja mu kibuga amawulire mwenna kamera ne muzitwala ku ki mu kibuga ne mugitwala wa Besigye tugenda otuuka ku mawulire International News CNN BBC ani ng'okulayira kwa Museveni kwe kukola ki kwe kusembayo kati ssebo kwe kwabadde mu headlines buli wamu teri wabadde kati ya gaasi yadde akamu bwe kati naye nga tulwanyisa nakyemalira kati mwakoze eki Sewanda gye yakoze eki ffe twatondowala mwatugamba nti tubadde nakye tukola nakyemalira tubadde tusiisiriza musiisirize kati ne tuleka mmwe abatamusiisiriza bamukuba embooko muzimukube naye ate twagenza okulaba ng'ate mwe munaaza bunaaza n'awaddugala ffe twasiisirizanga musiisirize omuntu bw'aba musiisirizanga ddugala era alabika nti awo waddugala naye mwate kati mumunaaza n'awaddugala ne munaazaawo kati kikyotegeeza bw'aba alina ebirevu nga bino ebyange ne mubisalako alabike ng'omuntu omulungi kati ate mmwe muyambye nnyo nakyemalira ekyo kyebakola kati bayambye nnyo nakyemalira baatugamba ekigambo kimu nti bo si ba opposition bo ba revolution yaabwe yajja okusaanyawo opposition eyambe Museveni ne mutabani we Muhoozi akulembere eggwanga lino era ensonga lwaki no kabineti bw'ogitunulya gye baleese nabadde mukwano gwange mulya Nyamankuyoora bamuwadde ki nkimanyi gwe munnamawulire ate nze mbadde mu bibuuzo President Museveni yawadde ono bwa minisita yamuwadde ki kati abantu 81 nabasoma wano ne mpulira nga nkoyino ko ba minisita n'abasenyonyi nabo bali 81 abasenyonyi tebawera abasenyonyi nera balina bamunyize batakunyiga kakiiko batakuba ba shadow minister bakunyiga kakiiko bantu batulonya 37 bakunyiga kakiiko abantu 37 yalonze okusizira ne mu opposition ne mu bibine ebirala parliament ino bukiiko buwere 10 FDC yajjeyo agenda ajjayo mpola mu FDC yawadde yani mu FDC Nyakato yamuwadde cha shadow minister wa minerals Nyakato kyamuweeseza si bulungi bw'olowooza Nyakato mulwanyi in fact yes wa FDC wa PFF then mu ANT ono Ismaili Kasule ye shadow minister trade ne tourism yagenza ajjayo mpola ANT mbadde ino mbakomi ira dikaruhanga yajanga independent ate nga mugezi w'ekibiina kati tugende ku shadow ku cabinet ya President Museveni now Buganda ye yalidde empanga
ba minister 21 wakitegedde Buganda yafunye ba minister 21 deka kati kanku kwaba 21 kuliko abaganda bameka dendako Acholi ina mukaaga ankole ina mukaaga Buganda 21 Bugishu 2 Busoga 5 Bunyolo 5 Bukedi 4 Kalamoja 3 Kigezi 7 Lango 4 Lwenzoli 3 Sebeyo Teso 5 Tololo ankole lyamba bameka 5 West Nile mukaaga ankole ina mukaaga so kati bakugamba nti Buganda yafunya abaka 21 Buganda kakati tuvayo mu kutubuliza buliza mu Buganda nti yafunya 21 nenkubuuza nti kwa 21 kuliko abaganda bameka Minister wa Kampala Minsa Kabanda oyo mama wange Muganda si Muganda mumanyi anti Muganda si Muganda mumanyi genda maaso Minister wa Defense kiriyo wakiwanuka Muganda si Muganda oyo Muganda Minister of Public Service General Katumba Wamala Muganda si Muganda Muganda si Muganda genda maaso naye mumanyi Minister kankubulya kokojja Minister of State wa office ya president ya vice president kojja kankubulireko ba minister bawulira nti mukyoli senga bade jala soke maleyo justinga singa akyoli demo gate obugasi singa akyoli conflictinga ne NRM bayimirira na akyoli kati kwaba abakasomo bamaleyo bomalo bamalayo mbulire nti ku nsonga ya Buganda enkulu esooka nga yattaka eyokubiringa ya kifo kya Ssaabasajja Kabaka mu Buganda eyokusatu nga yakusengula abantu eyokunanga ya bwavu singa obwakabaka bwa Buganda buyimirira oludda kwabo bosomye ani ayimirira ku ludda lwa Buganda kangende ku Minister of State Office of the Vice President Honorable Muntasingwa Diana Nankunda Muganda si Muganda kweke nyini ogambye nti Mutasingwa Diana Nankunda Muganda si Muganda simanyi naye nze kyenzikiriza abaganda Minister of State for Agriculture ogenda kunsomera n'ennamere nga Ssaabanyalanda yakakugamba wano nti Animal Industry and Finance and Fisheries for Agriculture Honorable Diana Honorable Desire Muhoza Muganda si Muganda oyo naye bamutadde mu Buganda Muganda si Muganda genda maaso Minister of State for Education and Sports in charge of higher education Honorable Dr. John Chrysostom oyo tetumuyinaako buzibu Muganda si Muganda oyo tetumuyinaako buzibu Minister of State for Finance, Planning and Economic Development in charge of planning. Kasolo. Honorable Amos Lugorobi. Muganda si Muganda. Genda maaso. Minister of State for Finance, Planning and Economic Development in charge of microfinance. Honorable Shats Kutesa. Musherure. Oyo naye Muganda. Muganda si Muganda. Muganda. Anthony Jeno, Sabaoleza wa government. Honorable Dr. Sam Mayanja. Oyo naye nabyogera ko dda wano naye Muganda. Muganda. Nabyogera dda wano bibye. Minister of Lands, Housing and Urban Development. Honorable Judith Nabakoba. Muganda si Muganda. Mumwakikyusa mumuyita Nabakoba ye Nabakoba. Muganda si Muganda. Naye genda maaso. Minister of State for Internal Affairs. Dr. Lawrence Muganga. Muganda si Muganda. Naye Dr. Lawrence Muganga ayina obutuuze bwa Nsezi. Muganda sala bya butuuze Muganda si Muganda. Uliriza. Yazaalirwa Rwanda. Ayina obutuuze bwe Uganda. Ayina n'obutuuze bwe Canada. Kikirizibwa. Kati gwe oyagala muyita Muganda kubanga oyo naye ali mu Buganda. Kubanga bagambye nti erinnya yeeyituma na Muganga. Y'omu ku bali mu era bw'otyo bwe walaba Kayimanga mwogezi wa poliisi naye nga Mukiga n'ogamba nti Muganda. Notakomaawo n'olaba Nakalema atamanyi na kwogera Luganda n'ogamba nti oyo Mumbejja. Kano. Muleke. Minister of State for Finance, Planning and Economic Development in charge of privatization and investment Mrs. Amina Mukalazi. Muganda si Muganda. Mukalazi ye kitaawe ba ye bbaawe. Simanyi nze n'omukyala simumanyi olwo. Minister of State for Agriculture, Animal Industry and Fisheries in charge of fisheries.
Honorable Migadde Robert Ndugwa Muganda si Muganda mumanyi owesese Minister of State for Finance, Planning and Economic Development in charge of general duties. Honorable Sise Mulondo Muganda si Muganda naye mumanyi bulungi gweruweereeyo. Minister of State for Foreign Affairs in charge of regional affairs. Honorable Cheyune Aruna Kasoro Muganda naye tumumanyi wa microfinance abadde microfinance. Minister of State for Health in charge of general duties. Honorable Anifa Bangirana Kawoya Muganda si Muganda oyo Muganda. Minister of State for Kampala City and Metropolitan Affairs. Honorable Kabuye Chofatogabye Muganda si Muganda naye tumumanyi obuganda bwe. Minister of State for Water and Environment in charge of water. Honorable Aisha Sekindi Muganda si Muganda Genda maaso. Minister of State for Information, Communication, Technology and National Guidance in charge of information. Honorable Joyce Sebugwao Muganda si Muganda oyo ye waffe. Minister of Nenga tunaba Minister of State banji Minister of State for Local Government. Honorable Justin Namere Muganda si Muganda naye Muganda waddenga Sabanyarwanda agamba ntaata we Munyarwanda. Minister of State for Tourism, Wildlife and Antiquities. Honorable Nakauchi Susan Nsambo Muganda si Muganda so mube musinziira bebo ba minister abiri mu abawereddwa Buganda ne ba minister ngati Museveni simunenya ekyo kyenyini Museveni kye yayagala era kyatukola kati mu abalonzi mwe basiru bali bamanya nti ku cabinet bajja kutunula bagambe nti Abaganda baliko bameka mugambe nti batuwadde batono neti se Jongsomede yabiri mu jukira okonfamiza Abaganda bali aba bo konfamiza nti Buganda babadde basatu nenkugamba nti kati bo bava erije bavudde ne babagamba nti mugende mwesimbewo mu Buganda kati boogera ku Baganda boogera ku Buganda yafunye naye ne bateekako Charles Musherure ne bakubuulira Kabuye ne bakubuulira Namere ne bakubuulira ono omulala gwogambye Muganga Doctor Omunyarwanda bangi nnyo naye obuzibu buli eri balonzi bana abantu bonna be bawadde obwa minister abaka ba parliament nsi bonna abamu si babaka kwa babiri mu mumbuulira akatali mubaka kubana abali mu Buganda atali mubaka ngaho tuba twogera ku ba minister kati bo baamala okukimanyiira ne bajje wamwe Buganda ne beesimbawo bonna abo benkugambye bavuganya n'Abaganda bwe bamala okuvuganya n'Abaganda ne mumma abamu akalulu ne mulonda abo nga ye Museveni abalese papasire kati bakyusa era boogera nti Buganda yafunye naye nga kwabo bonna nga bo balabye bali ku lisiti senga abaawo conflict of interest between Buganda ne Yoweri Kaguta Museveni bagenda kujja wa Museveni era njagala otunuulire nina ekyanyiziza ennyo kye nabadde njogerako olunaku lwajjo nga nkigamba abantu nga sinaba nagenda mu bibuuzo baleese Sam Mayanja tekakaka dokita siyinza muteekako kya dokita kuba kati ate nze ndi muyivu mwe abataasoma abatannaba kubeza ku diguli mwe mujja okumuyita dokita naye nze mmanyi nze yasoma kati si ntalo kati kkiriza nkuyigirize nze yasoma bw'ofuna PhD gye bayita honorary doctorate amateeka agafuga ebyenjigiriza gagamba ekitongole ekyo ekigikuwadde mu precincts zaakyo w'okoma okweyitira okukyeyita kati Sam Mayanja ka university akamuwa honorary doctorate eyo gy'ayina PhD mwe gye mulowoozaako nti PhD teyagisoma mu bitabo ayina PhD mu kubuulira enjiri nga ka university akagimuwa kali eyo mu Amerika bw'aba waakweyita dokita ayina kukyeyita ng'ali ku kampasi ey'aka university ako mu Amerika bw'afuluma obweru wa Amerika asigala muntu wa bulijjo ne bachelors ye mu LLB nga nange sewanda ginna bachelors kati maze bagenda gikonfalinga mu January bachelors mu LLB tebakoma ku bachelors nina Bachelor of Business Administration sikomaawo nina ne masters mu finance
and accounting gye nafuna naye Makerere kati nze musinga obuyigirize Sam Mayanja naye semateeka gamba Ssaabawolereza wa gavumenti alina kuba munnamateeka Sam Mayanja munnamateeka anti kakati Museveni bw'atyo bw'atukola Kiwanuka Kiryowa bw'omutunuulira yagenda okujja okufuuka Ssaabawolereza wa gavumenti okimanyi nti yali avudde musango gwa Museveni nga y'omu ku ba lead councils abaagulimu abaaguwoza Museveni yali amusiima ogwa Mama Mbabazi ne Yoweri Kaguta Museveni Electoral Commission 2016 okimanyi nti Kiwanuka Kiryowa y'omu ku ba lead councils abali mu musango ogwo Kiwanuka Kiryowa ne bw'ojja ku lekodi ye Makerere ng'asoma amateeka okimanyi nga y'omu ku bantu ababadde abakoze obulungi ennyo mu kusoma kwabwe Kiwanuka Kiryowa ne bw'omutunulira mu legal practice misango gyawozezza olina emisango gy'osongako nti guno naguno nga Kiwanuka Kiryowa linnya ly'olwana nalyo misango egyo kati kyoki kyogezaako tegeeza Sam Mayanja gwe batuuzizza mu ngatto za Kiwanuka Kiryowa azijjamu batazijjamu tazijjangamu n'akatono era ffe tukkiriza nti mwami Museveni yalonze Sam Mayanja mu kifo ekyo on purpose yaki naye ffe tetugoba atadduka ate tetudduka nga tewali atugoba twamaze katuli ku get set muli ready we are more than ready okulwana ne Sam Mayanja okulaba task ereseza Sam Mayanja mu kifo ekyo kwabula gavumenti tumulinda asimbule emisinde gy'anaddukirako naffe abamugoba kwe tujja okupimira eginaamukwata bw'anaaba yatugoba ng'asimbudde okutugoba nga tudduka okgenda emisinde gy'anaabaddukirako gyegijja okutupimirako gye tunadduka okulaba nga tumuleka naye nze nzikiriza nti kalika woofiisi kabaddemu ak'eby'ettaka n'agenda ku lediyo n'aleekaanirako n'ayogera ebitaliiyo n'agenda n'akwata orders z'abalamuzi n'azitrashinga n'ataputa ebyobufuzi ekifuula n'enge n'amateeka bye byamuleseza mu kifo kino era ensonda ezeesigika zaŋŋambye nze ezange mwami Museveni baamugambye naye Sam Mayanja gw'oteeka mu kifo ekyo nga takijjaamu n'abagamba nti wendaga mu maaso bye ŋŋenda okukola ku Buganda Sam Mayanja yatayagala Buganda yasobola okunyamba obbiggusa towaayiriza mwami Museveni ng'ayagala nnyo Buganda yajakomyawo n'obwakabaka nga bwe nawaayiriza ddi ŋŋamba nali wano ku seetiyo ne mpaayiriza kino mwami Museveni sajja yakomyawo n'obwakabaka ŋŋamba nti nali ku seetiyo azimbidde abataka gali kwoleka ŋŋamba nti wantuuza wano ku seeti ne mpaayiriza kino bwe nagamba nti Kyagulanyi tajja kudda nga kulayira tekunnaba yakomawo ndowooza akyali bitafutta fajja kudda nga amaze bwe nagamba nti Anita Amongo tadda ku basipiika yakomyewo kasita waŋŋambako nti era Lukwago akomawo ku bwa Lord Mayor teyakomawo twawakana naawe n'osiba essente nze nagamba nti Lukwago bw'ali batakomyewo bino bye bigenda okubaawo waliwo ekitannabaawo ku bye naakakugamba kati mwami Sewandagi kati kife Sam Mayanja tumulinze n'okusinga abalinda omugole oba tumulinze n'okusinga mu abakatuliki abalinda okudda kwa Yesu mulirwedde Sam Mayanja byagenda okukola tubirinze n'okusinga abakatuliki bwe balinda okudda kwa Yesu Kristo tulinda bulinzi misinde kwasimbulya tetugoba atadduka mulinga polisi temunoonya misango ate tetudduka atatugobye tumulinze bulinzi bw'anaatandika okudduka tupime emisinde gye tunaamugoberako bw'anaatandika okutugoba tumanye w'anaatugobera naye bimuleese wano tubimanyi bingi byabadde awakanya nga Kiwanuka Kiryowa abikolera Obuganda bingi bye tulowooza nti byaze okukyusa naye si yasoose teyerowooza nti yajja okusembayo eyo entebe gyatuddemu Idi Amin Dada yagituuzaamu Godfrey Lule n'awandiika etteeka balita Land Reform Decree lya 1970 mwegi ne lijjawo ettaka ne lisaawo liiza okuzisiba ku bibanja by'abantu okubigobamu abantu bakugobanga ku kibanja kyo nga n'amalalo gajjajjaawo galese muli n'ogenda lwatteeka eryo Land Reform Decree era omuntu yabanga wa ddembe ani yaliyisa Godfrey Lule yali muki waffe waawano abaddeko ne minisita mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga yamanya ensobi naye yaliwandiikira mu mutima ng'ayagala Obwakabaka bwa Buganda Godfrey Lule mwe yaliwandiikira omutima ogwo
yensonga lwaki yawandiikira Amini kye yali ayagala naye ng'ate tekijja Amini bye yali ayagala biveewo. Kati Sam Mayanja gwe baleese ye musajja mu byafa kati we tuli mu Uganda olwaleero mu nsi yonna ye musajja asinga obukyayi ku Bwakabaka bwa Buganda. Era zotuula mu kifo ekyo ng'ajjiridde Obwakabaka bwa Buganda. Buganda tekoma kuba lwazi kyokka naye Buganda ndowooza. Isirairi nsi y'amaanyi nnyo mu nsi yonna eyinza okuba yesinga okuba ey'amaanyi esinga n'Amerika okuba ey'amaanyi. Naye ekyalemeddwa okuggyawo Palestine kantu katono nnyo bwe kati. Aba Hamas batono nnyo ebakubidde kati emyaka egi naye bulota abakulembeze wajjawo abalala bulota abakulembeze wajjawo abalala kubanga bo balina endowooza yaabwe naffe Buganda ndowooza. Sam Mayanja si yajja okubanga asoose okulwanyisa Buganda ate talowooza nti yajja okusembayo naye gyanaggweera banne bonna abalwanyisiza Buganda gye bakomekereza Sam Mayanja gyajja okukomerera. Ngani nani Deswe eri Mulondo yali Ssaabalangira n'atusuuza Federo yakomererawa. Dr. Paul Milton Obote bamuziika mu kantu bwe kati n'olumu entaana ye baako ne Nankani n'omuddo nga n'abagirima tebaliiwo. Si yasoose Paulo Mwanga Buganda si yasoose wabula ffe tuli more than ready. Tumulinda bulinzi asimbule ojja kutuwulira. Tujja mukubira wansi tumukubire waggulu tumukubire ne mu ttaka ne mu bbanga tumukubire mu nnyanja tumukubire mu bire. Tujja genda ku nsozi ne ku migga buli wamu tujja kumukuba paka nga tumubuliza mu ttaka era enkomerero ye ejja kuba yeeyo. Kati waliwo abasuuliddwa Matiya Kasayija abadde akaddiye David Muhoozi oyo mbadde mwagala Moses Ali abadde mugezi oyo abadde tekyalina mugaso Betty Amungi oyo abadde tekyalina mugaso Baluku Kabyanga tankwatako nnyo. So they are many abasuuliddwa bawera 22. President Museveni be yasudde akantu ako kampeerezeeko nange mbenga nkalina wano kuba ennaku zino zonna mbadde mu bigezo ngenda bikuweereza byonna bimpeereze mbenga ngenda kuweereza n'ababaka bebawadde baminisita bebawadde pa region buli region yafunye etya kati ongamba nti Kasajja yabadde akaddiye ate ng'akoma ku bubaka bwa parliament abadde takyalina mugaso ne Moses Ali atasobola kuso Moses Ali wamulabi gwe kenyini gwakutaka tambi ng'ali empapula nvaako andi yakakutte simanyi nze nabadde ndowooza kubanga gwogasaka kati Moses takyayawula mmere na lupapula Obiga Kaniya Mwebesa Francis Matiya Kasayija Majezi Rafairi Adowa Christine oyo Rafairi Majezi twamukolimira Henry Okero Oliemu Nankabirwa Ruth naye teyawonye oyo naye talina mugaso gye tulife ng'Obuganda. Nankabirwa naye alina kyabakoze ekibi talina mugaso gye tulife ng'eri Obuganda. Alina kyabakoze ekibi Nankabirwa bingi nnyo Buganda. Bw'oliba ng'oyagala njogere ku babaka abatukoze ebibi mu Buganda wano abali mu gavumenti ya Mwami Museveni ofunanga pulogulaamu nnamba njabba kumenyera omu ku omu n'ebibi byabwe waliwo abantu bangi nnyo abatukoze ebibi nga bo tebavuddeyo ate ofunda ne Sam Mayanja kuba yavaayo misana ttuku n'ayogera byagenda otukola naye waliwo bano babeera mbabegeri ne bamugamba nti awo okubye tewatta ku basayidi eno ewamuluma kubanga bamanyi wakati oli olaba wano ennaku zino akasaanyi kanje ky'omukono ne kagokya okuva wano bwe kati ne kagenda paka wano kati mukyala wange yamanyi adde ebbali ng'oyagala okunyambula alaga nti atoyiza mukono gwa ddyo yuza guno ogwa kkono wali ekikovo ekinene. Mwebesa Francis yobadde omumanyi simuwuliranga nako abadde minisita Mwebesa Francis abadde minisita wa trade naye Mwebesa linnya lya Banyolo naye bamusudde ye lirudda wa Mwebesa Mwebesa Francis naye bamusudde ate Obiga Kaniya yobadde omumanyi yabadde mumanyi naye bamusudde kati balamu lwoko gavumenti bagimuwadde amyukibwa Nammere balamu wa PLU Nammere wa PLU Nammere wa NRM kati bw'otunula wa PLU okay wa PLU mumwamulaba ne mumulaba ng'atambula ne Anita Amongo ne mugamba nti Nammere wa Anita Amongo nga si kituufu yali agent yalinayo omulimu gwe era ng'agukola naye nze lwakuba Nammere ndi muwagizi we kati ababadde bamuwaabira omusango nakugamba lyo okwasooka ani yamuwaabira nga bamuwaabira omusango nti yababba obululu ono omukyala w'e Masaka Nalubowa neza nekugamba nti ku kigambo Museveni kye yayogedde Nammere tebakyasobola mujja mu paalamenti era senga amadde ze namuwawaabira n'ali gujjeeyo ne banvuma Nammere yennyini agamba mbu yatwala omukyala oyo wa President Museveni omukyala n'amugamba abanja gansusseeko nfunirayo biliyoni ya ssente Museveni n'agimuwa simanyi ebyaggwera ne Kaweesa yennyini nalabye yazzemu okwogeza amaanyi baba bamuwadde ku ssente anti Kaweesa baŋŋamba nti
bamusaba balage ennyumba ze batwala Kaweesa wange naye yankola ennyumba ne zimubula ennyumba Bawanyondoo ze baali batwala anti wali olina okweta obujulizi ng'oleeta endagaano n'obalaga endagaano nti endagaano yiino Matiya Sekanja kuuno yatwala ennyumba yeeri kyegeze obuziga yali yeekabya bwa ggoola nabikugamba wano nti Kaweesi mukwano gwange kyane bakyagula nyandi bate yamutegula namutegula sayagala kubyo akutegula yamutegula nakugambira wano bwe nti Kaweesa ayagala kunyaga jjajja sente kituufu alina amabanja naye abamubanja si zeezo ze bamubanja tugende ku nsonga wano waliwo abandi obubi naye tugende ku nsonga ani akuli obubi tebamanyira kumanya nti olina mutabani wo tugende ku nsonga ya Anita Amongi amanyi ge bamuteekako wagalaba naye kojja takyali sipiika kati omanyi nti jamu amukwata nga wala emmotoka eyo kojja bona agivuga naye kati kyekimu takyalina kagombe konna mwe musoma eddiini naye temuzigoberera ate ffe abatazisoma ne tuzigoberera saasira nnyo abo ababadde n'obuyinza ne babavaamu njagala otunulira amaanyi Anita Amongo ge yali ayogeza ng'alwana ne Kadaaga ng'alwana ne Namuganza ng'alwana n'oli omulala yaani babadde basatu abawala babadde alwana nabo bonna ba mu Busoga Nakadama waliwo omulaka omulala era gwalwana naye ow'ebusoga eyo yes kati abantu abo babadde alwana nabo oddemu oleeta amaanyi amalala ge yakozesa ng'alwana ne Nobert Mao nga kata kyalina kafo yadde okubwa prefect nkati Museke gyali naye mpulira anytime impeachment yinza okka ne Museke bagenda mugoba buno obubaka bwa parliament bwana bateyegendereza bwaba nga wali yemuwawaabira naye ekibinti yayita wano opposed naye mbw abebukedde yabagamba tebafuna mukisa gulonda mubaka wa parliament gwe baagala naye ekifo ekiseera kyabagwako bali bad by limitation kyekyo obubaka bwa parliament kiveeko wabula musabire mukole ki bambi kubanga ekiseera kyonna basobola okugamba nti yafunye kiroti mu mutwe yafunye ekizibu ng'ekyatuka kwalonda Nyakirima oyo muleke alitambule tabwinaako buzibu teziba mpewozo oyo muleke talina buzibu kati ng'ekyatuka kwalonda Nyakirima eyagenda kunyonyi nadda nga ebintu siwe atiferia kati ate era atiferia eyo esobola okutuuka ku Anita Amongo nga tewali kizibu kyonna kimukoleddwako kyogamba kati pressure zalina zisinga n'ezanga talina muwadde bitaano kuba kati Anita Amongo abadde atuula mu mmotoka ye n'asalako banaakwata amawulire obugombe ne ate takwata mawulire agamba mwana nkolera brief mu mawulire waliwo omwana abagezi n'amukolera brief kati n'agimuweereza n'atuula mu mmotoka n'atandika okusoma mu brief emmotoka n'edduka ate bifo nga naba kusimbula wali Nakasero basoka ne beerule ne bakiriyalinga okitegedde madamu speaker ajja kati naawe ekyo kyokka nga n'obugombe bwennyini takyabuwulira kubanga takyawulira buwulizi bugombe eyo trauma yeetaaga omusawo abazungu tebabizanyise kati abazungu awo Anita Amongo babadde bamutwala mu rehabilitation center amaleyo emyezi egi era amagezi gano njagala gawa gavumenti ya Mwami Museveni Anita Amongo ayinza okukeera ku makya n'afa ne babawaayiriza nti mwamusse bamutwale mangu nnyo mu rehabilitation center okubanga obugombe bukata kyabuwulira kyekibi okeera enkya kati Anita Amongo kuba wabadde ajja mu parliament alina ogwambalo gwateekako nassaako nakali akakofiira akeeru akamulabisanga omuzungu kati n'okubanga ajja mu parliament bw'ati kati bw'anaabanga ajja mu parliament ajja kwagala okusooka okuyita eri wa speaker gy'abadde ayita nebamuga nti atolina kuyita eyo ekyo kyokka omutima ne gumutyemu katuka Kadaga bamukuwa ku bwa sipiika ekololo yabula kati emmotoka gye bamugulidde yagiyitako ate n'alinnya emmotoka endala ne bamugamba eno si eyo linnya eno nga bamaze omukuba ekituufu yawunga noma nti Kadaga anyiridde okuba Amongi Kadaga wamwetegereza kati Kadaga ate ne bwabanga badde akaddiye ng'obuwangazi bumukendedde bwakubya Anita Amongo ate Kadaga yafunye emyaka emirala 5 kugambi namulabe nga yekubye ka make-up bannaye mu kulonda sipiika kati ate obulwadde bwonna obubadde ku Kadaga ne bwambala Anita Amongo kati ekyo kimu kati bw'ojja okutunula Anita Amongo abadde atuula awo abaka ba parliament ne bajja munange sipiika njagala ate bajja bwe batyo njagala $5,000,000 PA yalina okusooka obubagamba nti
n'abakolera appointment kati Sewanda ginojja akirizo okulaba dakika olumu oyogera naye nga ye bw'atambula mbadde nsaba mpola tewalaba namere ng'atambula naye mukazi waffe nga yeyombeka bwati nga sipiika atula ebitunuza talina nakyawuliriza nobosobosi yabitandise kati kaakati ebyo byonna bijja kumukuba bambi tebakomyawo yabadde ayina akamwanyi kabadde aterese mu makaage nawulidde biliyoni 16 eza Uganda, miliyoni za dola simanyi 6, miliyoni za euro simanyi miliyoni za paundi. Kati okudda yawaka n'otunula abadde sente wali baddeko n'emitwalo gy'okumi mu nsawo n'ogisaasaanya mu butamanya n'oddamu okebera mu wallet nga temuli yadde $10 omutima engeri gye gukubamu ogimanyeewo kati tunulamu nga Anita Among atunula wali biliyoni naye kiki ekyakubiza Anita Among ekituufu ekyo jja kundeeta lulala kojja sooka ondekemu katono kuba kati akubika naye tannaggwerayo akyalina ba agent mpulidde mbwala n'abapolisi be bayoola ba agent bayinza okunsubya ssebo okwambala kigawuni kyange mu January NTV ng'emukubye okubula omwogoloza senkana NTV maanyi ndina ku MS Media ne MS naye etya olaba MS erina byetya okwogera nange ku simu eya bulijjo nenkubira ku ya WhatsApp tubamanyi nti abasajja esimu kati olaba MS Media etya okwogera kwa Anita Among ku simu eya bulijjo nekukubira ku ya WhatsApp Sewanda Gigwani sebo wadde bajjajja bankuuma naye Buganda kugamba lubalembera nga embiro okola ki otadde nze nsooka okwewa obukuumi bajjajja ne babuneetolooza omanyi bamukolako operation spiri gye bakozesa neba nebyobufuzi bizibu naye kojja nabiragula nga ndi wano kwemwesi saabikugamba bajjajja bakulaga najja wano nenkugamba nti Anita Among tasobola kuba sipiika wa paalamenti eddako bajjajja nga bamaze okulaga nze mu butuufu nali ndowooza nti baleeta Nobert Mao kuba sipiika engeri gye yagenda n'akyala ekyankwanzi kati njagala tune n'amaanyi Anita Among ge yayogeza ekyankwanzi ng'avuma Nobert Mao kati Mao bamuletanga dikoyi atawanye Among nga alowooze nti ono yigwa ino mmakinga kumbe wali omulala namwe bwe mutunuulira gundi Semakookiro ne mulowooza nti yajja nga ate wayinza okuba emabega gwe tutamanyi kisoboka kati Mao ye yajjanga dikoyi kubuzaabuza era kyova olaba obosi bamwogera olunaku olwo enkeera nga alayira ku bwa sipiika Tayebwa gwe balekawo buuza ababaddeko Makerere ne Tayebwa bwe baba Anita Among bamulanga kamwanyi Tayebwa Anita Among akakubisamu emirundi 10 baŋŋamba bwe baba banalanga Anita Among kamwanyi nga kye kamugobezzaawo Tayebwa kalina kasukka emirundi 10 kati Anita Among ekyasinga omuleetera ekizibu ekinene ennyo nakikugamba jjajja bw'omuyamba tayagala kumulangira nti nakuyamba ffe Abaganda ekyo twakinogere eddagala kabaka bw'omuwa ekyemisana n'okifumba ewo n'okiteekateeka yasiima okukirya era yabaaga budde kitegeeza Among yalina bye yayamba jjajja tewamulya bwe yeewaana n'agamba nti ababaka mu campaign ze yalimu ne Kadaaga we yatandikira okugwira awo mu campaign ze yalimu ne Kadaaga Anita Among we yatandika okugwira ng'alaga amaanyi ge biki byayongedde mu NRM ebyalema Kadaaga kati bagenda omukolako background check up nga basennyonyi okimanyi nti bagenda Brazil wano nga twakava mu campaign abaka banupa bagenda Brazil mbusimanyi ku benchmarking bagenda Jamaica bagenda ku benchmarking ani yabawo olugendo olwo era speaker yano bawo olugendo ani yabasasula ensimbi speaker parliament eno sasula fenga NRM tukukkiriza okola ekyo kati tate parliament ina budget yayo era tusoka wa president Museveni tumugambe kyayagala tewali kye bakola nga takimanyi bw'oba ono wa Sewanda gye 10 sooka omutegeeza amanye nti Sewanda gye omuwadde 15,000 waakiri ziyiseewo zituuke wa Sewanda gye bw'olizimuwa obutereevu ojja kukigwako kojjange emboozi tebankadde nzaginyumya nze njikaddiya njagala ŋŋamba abantu baffe bategeere nti nakomyewo kati wendi full swing oli back in action ndi back in action emirimu njikola gyonna nga bwe nteekwa okugikola luli obadde ojjanga oyagala ebigenda mu nsozi nenkulagirira bulagirizi kati nkutwala kuba wendi
emirimu gyange egy'ettaka mbadde njikola mu nnaku zimu na zimu kati wendi kati soma ennamba namba yange 0702 43 88 52 era njagala tubagambe nti twakyusiza mu program wano kwMS Media tujjanga kubeerawo buli lwa mukaaga n'olwokumeka n'olwokubiri kyonga kikuyisiza bubi ate ndi bitunyize sinyize ndi mukule koyogera abantu bakuwulirize ngo buli lwa mukaaga n'olwokubiri tujjanga kubeera wano olwokusatu njanga kubeera ku TikTok yange ng'oyogera ebigambo naye kati nkyayagala okusaba MS Media ndabe ku nnaku ezebbiri zembeera nabo wano oba banzikiriza okubroadcastinga ku Facebook page yange live bwe bananzikiriza tetukukkiriza lwaki temwagala kunzikiriza waffe obeera omunaabuludde naye content temumusasula kituufu funayo olunaku lwogwe utulire ku Facebook yo kati mujja kutandika okunsasula wetunaba tufunye ssente ffe tufuna ssente tukinako buzibu naye ffenna tuli bakozi baye tukolera Uganda tulinga bano twagala mu bye tukola buli muntu amanye nti Uganda etusinga obunene era buno bubaka njagala bwa President Museveni agenda kulembera Uganda emyaka 50 ate ananagaweza 231 ekyo nakugamba akakawu yakawangula then 236 apambane naye ajja kudda 236 mwami Museveni tajja kubaawo mwami Museveni yali wagenda 227 we yali wagenda mu 227 naye yasaba nnyo Mukama Katonda n'awulira okusaba kwe 226 227 Mukama Katonda n'awulira okukola ki okusaba kwe ne Bakyagulanya abali baagala okujja nga batulimbye ensi bagenda modira mu bigere ne bakola ebikolo biringi ne bagumaaza abantu Mukama n'anyiiga n'abajja ku byali abawadde yensonga lwaki kati bali mu buwaŋŋanguse yagamba tali mu buwaŋŋanguse kati kyetugenda okukola kyetugenda ku mission yagenda ku mission ayina stamp ya passport yamufulumya wano yamanyi naye yagenda ku mission kijja atayogera ye wategedde omulodi wa Kampala we yalonze deputy road mayor wakitegeddeko ne Sebufu yafuuse speaker wa Kampala naye ate gongambye nti babakoze bubinga bakamala okufuna kabineti yaabwe abali mu Lubigi ekawaala amayumba ne gagenda kira municipality enali mu yajiwangudde wa speaker nate nga abanupu basingayo obungi naye nupu yenkanye ne PFF obululu mukira municipality enale munefuna 17 naye nga PFF ina babakaba ina bakansala aba mu kitundu ekyo kyakira municipality mukono PFF ina bakansala babiri bokka naye bwe besimbyewa mu Kalulu benkanye na Nupu ate nga Nupu yesinga bakansala abangi owa PFF yafunye 11 nowa Nupu nafuna 11 owa NRM n'awangula kakati embeera nebeera bwito so abasajja bali bagezaako okumpapira omanyi bwe ntula mu position eno bagambe nti ono gwe ntula naye mutabani wange nze mulinako obuvunaanyizibwa ate bona bakulabira ku nsi ate bagambe ndi ne nnyabwe bwe yamala nyina bwe yafa nze namusigaza omulekwa wange bwe kiri babuuze ku bo kuliko ya broadcasting okuzika kwa mama wange waliwo yalinnyayo moze yalinnyayo twagenda n'okugenda ennaku ezo ne tugenda okukola ekijja ky'amanyi ebyo mu kuzika moze yalinnyayo saamulabako yakuwa amabugo n'amabugo teyagampa abalala sijja kuboogera kwezi media yatuwa amabugo era yaweereza n'ababaka baayo bajja yalina n'okugenda naye teyatubroadcasting live naye wasoma enamba y'essimu 0702 43 88 52 kale siri wa kunyumya mboozi consultation balina osasula mitwalo ago 2 biri ebyaffe ebya bulijjo ebyekinnansi 10 wana awasigadde okuba nga otuwa ssente za buyambi baana betulabirira tetusabiriza atayagala tuleeta tetukukaka kutuwa ssente zo wabula twagala oyo alina omutima omugabi si lwakuba nti alina naye ng'agaba olw'okuba nga amanyi kyekitegeeza okuba nga tolina kale wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne mwami Ssentamu Mukasa Sewanda akuwangudde yagamba nti otegeka akamwami naye nze njagala nnyo okumpita Ssentamu Mukasa Sewandagi tugenze okumaliriza ye obitegedde ebiri esenego waliyo ki amawulire bade togawulira anti bwe mbeera mu bibuuzo n'amawulire sigagendako anti Sonko
yasibwa natakirizibwa kwesimbawo. Nawe amasanyalaze omusajja gwe bayita Fayi mumanyi kati bwamuwa amasanyalaze n'afuka president Sonko ne bamuta n'amuwa prime minister. Kati Bufalansa engeri gye yafuga Senegal neyagala okuyingira mu nsi eyo bweyita Fayi okumukyazaako maka g'obwa president ndowooza amapesa ge bamuyingira bamugamba gwosobola okuva ku Sonko netutambula ffenna. Sonko kati Fayi bwe yakomawo n'akyuka alongoda we n'agoba Sonko. Sonko bw'amugoba Sonko kati yesimbyewo ku bwa deputy ku bwa speaker parliament n'abuwangula. Bufalansa eri ne Fayi Sonko ebimu ku biri mu manifesto ye takkiriza mu bali ababafuga okwera nga bakyabafuga kubanga ye Bufalansa yagala batwalenga likyalinga ttwale lya kati Fayi ye atuukiriza Fayi yagala kubeera nga bagala Bufalansa Fayi ye atuukiriza lw'olugero lugamba nti akabwake weeyolera ekakuluma enteega kati naye lwakuba mumuyita Sonko manya baganda buli kirungi mukyala naye ye Sonko. So kakati mune ebiri eyo bakyankalanye ono alina backup ya Bufalansa Fayi Sonko alina backup y'abantu amanyi g'abantu gali wuwe. So embeera zeezo tulamu lwakubiri nja kuba wano kale tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku lulala akuume atakuumira teweerabira kujjukiza Megatron nti obanga ontuuziza wano ku seeti tagezanga okusemberera mwesonyiwe kisooka enviiri ensala gyazisalamu yabayaayi ekyokubiri empale tajambala n'aginyweza ebeerekkirira buli kaseera ng'omukubye ennyo ayinza okugjako emmotoka gy'avuga avuga mu mmotoka bw'abakyala busiyenta kakati zisine bindeekaana naye tugenda koma wano olwaleero tutandikira olunaku lulala akuume atakuumira.